Mutekeze muveko. Obadde n'okutendereza otendereza. Tukutendereza. Yesu. That constitution at Nakito Matisi, where you complaining? Is it you who was getting more votes at that polling station? It was candidate Ronji who had polled 32, but had been polled 132, and for me, who had polled the highest number, which was 186. My one had been cancelled, and 86 had been recorded in the DRF form. So it was me losing, actually. You were asked about the announcements on CBS, the withdrawal of your country. I want you to clarify the court. Did you ever make any announcements on CBS? Announcements regarding? Withdrawing your country. I never withdrew from the elections. There's no formal withdrawal. I ever communicated. Did you make any announcements on CBS during that period? The frustrations I communicated, yes. So you communicated the frustrations on CBS? That I was going through at that particular time when my agents were arrested. Kwatagana kulonda so mubirabeera mu byebyo. Yes. Gwe olugendo olwo olulaba wa musango guno honorable? Kiyaabo obuwanguzi olaba naawe olaba totalaba. Omuntu ogamba nti obulu obwabbibwa n'olemerera okulaga kooti nti bwabbibwa ate kati oba olinda ki? Cross examination, ndowooza client wange abadde mwetegefu bulungi okujja okuddamu ebibuuzo era nga bwe kibeera nti akatali kadde kubanga yakabisi eyabba naye abamuwawaabira bajja okukakasa kooti nti ate baali bamubba n'akola ki ne bagezaako okumubba akalulu ate ne kabalemu okubbira ddala. Era tukkiriza nti bakoze omulimu mulungi era mubadde mubalaba nga babuuzibwa nga babya ebigambo byabwe nga baddamu bye batayogedde omulimu gukolebwa bulungi era tusuubira ekisinga obulungi.